tugaze maso gwe munafaati yeyo nagamba nti nabakola sajja ba ekyali kusemazinga Africa twafiirwa omusajja owokutaano kubasinze okuba nti balwa mu buyinza kusemazinga Africa ngoyo yera mayidwanga Idriss Deby mu kufa kwe amaze okuba nti ye akirezera kumwa basawo omwana we emyaka 237 amayidwanga Mahmat Idriss Deby itino generali 4-star general mu majege gwanga ino erima idwanga eri abanafano aba Chad akati no wone nyinyini abayikira bamuganye naga sebo tujja kukiriza buli kimochi waba Luganda lwacho badocho waba Luganda kinsonga cyo walugala mutwagenda mu nsiko tulwane ne bamugana akati ngo mazo kuba nti afa nagama cyo ready ali mu luserumu yabadde jaso wokutano mu banafu basingo kuba ndibadde ku buyinza mu myaka abasuka emyaka 30 wetunuli yakati bana bato bakagame bana bato bali myaka 2 katuli myaka 3 n'okweyongera waggulu so Idriss Deby yamaze kuba nti afuga banafu ne myaka 30 mugumu nenno netukulagani gani waliwo abana abasigaddeyo owokuna owokusatu owokubiri paka nate owokumeka owasookera ddala era nabagamba nti nakuba nakalulu tugaa nti utandikire kwasembayo owokumeka owokuna era olova ku Idriss Deby netugenda ku President Yoweri Kaguta Museveni nga naye oyo yakwata ife kyokuna mu basajja basino okuba ndi munange bakankamula bannaabwe wano ku Semazinga Africa era nga etuwogerera kati obudde buno ekisaala kyalimu alina mu kuba nti afuga banne ali myaka 35 akyabatwala akubalayira ng'ennaku z'omwezi that is ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano wali mu kisaawe Kololo ekitegeeza kyo kwayongako emyaka 5 wanaviira ku bukulembeze ebbira by'omukaaga ng'ali myaka 40 kakati no oyo akwata kifo kyakuna akwata kifo kyokusatu munnafe atuuliriza ye musajja amanyiddwa nga Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso ono president ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Republic of the Congo. Sigamba Congo nga DRC nedda bano banywanyi bamuliranye wali ne wa Republic of the Congo. Ne mu mbeera zonna nga we nagamba nga tugenda kuba twogera ku ggwanga bw'eriti munnaffe ayina omusajja omukulu bw'ati aludde mu ntebe ng'agikutte agikankamula nga yetoolooza banne tusobola kuba nga mune tutusaamu kitiibwa olimba lw'eggwanga kale katerere Republic of the Congo munnaffe atuuliriza ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja kale lugera bwe luti Yes, muterevu munafa atuliza olwerimba lw'eggwanga erimanyiddwanga erya Republic of the Congo. Je twogerako munafa atuliza lyeyo Impact FM awuliza obudde buno twogera ku ggwanga Syria DR Congo nedda twogera ku ggwanga erimanyiddwa mabega luli nga Congo Brazzaville oba Congo Republic oba bambagita Congo oba the Congo. Eggwanga litwogerako eriri mu bitundu oba ekiwalisenga ku south erimanyiddwanga eya Central Africa oba masekati aga Semazinga Africa. Eggwanga litwogerako bino munafa atuliriza mu bugwanjuba waliyo eggwanga erimanyiddwanga erya Gabon ate wampozi n'eggwanga erimanyiddwanga bwobogenze ku northwest waliyo eggwanga erimanyiddwanga erya Cameroon awo banywanyi babasemberedde bati ate era waliyo eggwanga erimanyiddwanga Central African Republic lino liri ku north east waliyo eggwanga erimanyiddwanga Democratic Republic of the Congo liri eno ku side ya south east Angola
enclave eri ku side ya kabina gye basoma mafuta erina temu South Atlantic Ocean oba ennyanja esemayanja eri ku southwest. Banafu bano betwogerako aba Republic of the Congo munafu alyeyo boogera olulimi lwabwe Lufalansa. Era mu kwogera Lufalansa ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Congo kimanyiddwa nga Brazzaville. Kivuga nti Congo Rusi bagiyita Congo Brazzaville. Gambye Lufalansa lwemi lusugira ddala okuba nti munange lwogerwa naye ngaosobola n'ennimi eziri recognized eziri wansi olumu lubendwa nga kituba eno lwogerwa nnyo nnyini ddala bannaffe okuva mu Central African Republic ate era nga lwolulimi lwa Bantu ate n'olulimi olulala lumanyiddwa nga Lingala n'olwogerwa nnyo mu mambuka g'eggwanga eno erimanyiddwa nga erya Republic of the Congo. Balina ebika by'abantu biyitirivu nnyo, balina abantu bennyini bamanyiddwa nga Abakongo. Ejjukira nti no bano bwe bamu ku abo betuyita Abantu ethnicity y'abantu bannaffe bano era nga kigambibwa nti boogera olulimi olumanyiddwa nga olwa Kikongo be basinga bali ebitundu 4 n'obutundu 5 ku 100. balina eggwanga erimanyiddwa nga ery'Abateke. Bano nabo ebamanyiddwa nga Abateke owenza obuyita Abatiyo oba Batiyo nabo bano Bantu okuva mu Central African Republic. Balina abatundu abamanyiddwa nga aba Mbochi, balina abantu olulimi olumanyiddwa nga olwa Sanga bwe batyo munaffe mpozi n'ennimi endala wamupozi n'ebika by'abantu ebirala. Era nga eddiini esomwa kuba munange egensomebwa mu Republic of the Congo y'Abakristaayo nga bali ebitundu 88 n'obutuntundu 5 ku 100. Yonna eyo bw'ogigasse Abaprotestanti aba Roman Catholic then good ne n'Abakristaayo abalala bakola ebitundu 88 n'ebitundu 5 ku 100. Ekitegeeza Abakatuliki basinga mu ggwanga lino gumunafu atuliriza wansaawo. Kati no yembe wetu mwitambula dini zino endala zitwalayo obutundu 2 n'obutundu 3 ku 100. Munnaffe atuliza mwe muli Abasiraamu n'enzikiriza endala naye nga balina kyebayita enzikiriza ezaabwe ebayita traditional faith ezo zikwata ebifo kyebitundu 4 n'obutundu 7 ku 100 gwe munnaffe atuliza. So bananno betwogerako munnaffe ali eyo wetuba tugamba nti nno obukulembeze bwabwe balina party system nayo era nga ekibiina ekiri mu bukulembeze kyekisinga munnaffe kyekidominatinga buli kimu balinga wane waffe wetugamba nti no NRM yeri mbuyinza era nga president aliko obudde buno yamanyiddwa nga Sassou Nguesso omusajja gwe gambye yokusatu mukankamula banne balina parliament eri mu ggwanga ery'abannaffe parliament za mirundi 2 parliament gye bayita upper house wamu ne lower house nga mu America wekiri oba gye bita senate ne national assembly. Bafuna obwetwaze bwabwe ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwali gwa 11 omwaka 1958 okuva ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Bufalansa munnaffe atuliriza era nga buterevu nnyo munnaffe recognition bagikola ng'ennaku z'omwezi 15 August 1960 mwazo okuba nti beetereza. Ekitegeeza bakuluko okusinga ffe mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Bano obwagaagu oba total area we batudde ng'eggwanga balina kilometer squared eziweddala 34,112 gwe munnaffe atuliriza. Era bano balina abantu baabwe eruga population oba abantu nti bali batya mu ggwanga lino erimanyiddwa nga ery'abannaffe abamanyiddwa nga Abakongo oba giyite Republic of the Congo. Republic of the Congo abantu baabwe si bangi nnyo nnyini era kiri awo tekitiisa balina obukadde 5 mu emitwalo 24,135 newankubadde nga ate ogufo gunene nnyo gusinga n'eggwanga eryaffe wano erya Uganda. So embeera bwetyo bweri gwe munnaffe atuuliriza wetwogerera bannaffe bano bw'oba ogesereza bakozesa bazita mafalanga aga Central African. Jjukira mafalanga buli nsi yonna yafugibwa ku ggwanga eryamanyiddwa nga erya Bufalansa ekozesa mafalanga. Kale bano nabo bakozesa mafalanga. Bw'oba ovuga emmotoka ng'oli mu ggwanga lino ovugira ku mukono nate ogwa ddyo singa waffe eno ku mukono ogwa left wabula eri ovugira ku ki ovugira ku side eya right omukono gwo ogwa ddyo bwotyo olina okuba munenge ekingo kikwatamuko. So president maze okuba ndi mukubuulira ow'eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Republic of the Congo munnaffe atuliza ali eyo omusajja amanyiddwa nga Sassou Nguesso ye president obudde buno afuga eggwanga lino ge munnaffe atuliza ali ku Impact FM Radio Rwasa Mayinja. Ono nja mutegeera kuba binnyo bimukwatako bano tebalina kifo kya gundi kya vice inter but balina ba prime ministers era nga prime minister asooka yamanyiddwa nga Isidore Muyomba ate of course balina na musajja amanyiddwa nga Clement Muwomba
ono naye Buteemu Mnafe Prime Minister naye owokubiri ow'eggwanga lino okuva ku 2016 kano twogerako omusajja oyo watu mwogerako yajja mbuyinza lwaki awangadde myaka 35 kyakamula banne embeera nebeera etyago Mnafe atuliza wano Impact FM Radio Rwasa Mayinja tugera maaso mpola mpola oliko program Kalumanywera omulangira Kalimage gange omusajja bwe twogerako amaidwanga Denis Sassou Nguesso ye president w'eggwanga amaidwanga erya Congo oba Republic of the Congo oba gitenga Congo just Congo CDRC nabagambye already mazuba lyali sangibwa Mnafe atuliriza omusajja ono gwe twogerako ye president era nga badde president kwa mwaka 1997 naye oyizo kuoza just yao noga nti ngafuze banne banga tono nnyo ne si tono nnyo kubanga emyaka 36 n'emyezi 11 akyakakamula banne omusajja gwe twogerako ono yaliko okusooka president okuva mu 1979 paka 1992 awo nno we twogera ebiseera ebyo awo bagamba nti eggwanga lyo ligeze ekyo single party oba single party regime nga party eyo yokka emaidwanga eya Congolese Party of Labour era nga munange yali wansi omusajja ono nga akankamula ekintu kino okunayoka emyaka 12 mirambirira kakati mu ggwanga lino pressure yayitirira nga basajja bali wansi wa kibiina kimwe ky'ebifuzi kyokka one single party nano kyaliwo Congo omuntu bamulonda ku individual merit wano kyaliwo kera mu ggwanga lya Uganda kakati nono pressure yayitirira okuva ebweru eggwanga naye okuva munda mwennyini mu ggwanga omwo munange n'agamba nti no problem kanteeko kibayita nate ebibiina by'obufuzi ebirala era bino nabiteeka mu mwaka 1999 nabaga nti no kale bijjako bitambula kyakitegeeza nti nno amaanyi gonna kyetuyita executive powers ezamuweebwa zaali zimaze okuba limu nezikendeezebwa era ne baziteeka mu lukungaana lwatuula mu mwaka 1999 National Conference naga nti kale president ayakusigala nga president ow'emikolo era ng'omukulembeze ow'eggwanga wabula amaanyi gonna agamuweddeko nga obuyinza babutadde mu bantu embiira ebyobufuzi ebirala munange ono omusajja gwe twogerako bamala okukyusa constitution y'eggwanga lino nga bataddewo okuba nti batadde ebibiina byonna ebyobufuzi sekukyusa constitution but bata ebibiina by'obufuzi mu mwaka ogwa 1992 yagala kuba yesimbawo nate era yesimbawo mu kwesimbawo baba olw'ensonga nti abantu babaze okuba bamwetamwa mu mwaka gwa 1999 biseera ebyo baraddewo pate ez'enjawulo bagaa nti n'omusajja gwe lwaki otukangabudde bw'otyo baba ekyaddirira olwafuga ekisanja ne kiggwako mu 92 tebaddamu kuba ndi bamulonda era weyesimbawo obulu bwe yafuna yali mu kifo kya 3 era ono kasaba bamukuba akalulu bwe batyo bapa teyanyiiga Deby n'agaba ebyobufuzi ekyo bibeera n'abeera ku side opposition okumala emyaka 5 nga ye leader of opposition mu ggwanga ery'amaidwanga erya Congo eyali president n'abeera nga yali mu kifo kino ate ekimanyiddwa nga ekya opposition leader mu ggwanga ly'abanafaana ba Congo era butereevu nnyo omusajja ono najja okoma mu buyinza kyali kitya lwali lutalo olumanyiddwa Second Republic of the Congo Civil War olutalo lwalimu okutta abantu Mnafe atuuliriza olutalo lwalimu abayeekera abajjako president amanyiddwa nga Pascal Lesuba ne bawangangusa ate olwo bani abaakulembera awo wetuli kakati olutalo nga lugenda mu maaso Mnafe atuuliza mu ggwanga ly'amaidwanga ery'abanafaana ba Congo Mnafe ali eyo awo zijja okuba tutandikira naye kankuziyo kemegatono nnyo malokolaga omusajja ono ebitonotono byazaakola mu ggwanga lino erimanyiddwanga ery'abanafe bano olutalo lwajja lutya lwaki agenda mu nsiko okuba nti alwana lwaki ate akomawo nga president kati obudde buno akyali ku ntebe ono nno Mnafe atuuliza mu mwaka ogwa 1963 yali awagira nnyo president abaliko okusaidi action radio kusaidi ey'abanafe avuganya gavumenti mu biseera ebyo era yali omu kwabo abeetaba ku bayeekera balwanyise gavumenti eno ne bajja ku gavumenti y'omusajja ne baleeta omusajja omulala mu buyinza amanyiddwa nga Marieni Ngowabi bamuleeta mu buyinza ono yali omu kwabo abaali mu magye abajjako gavumenti eno n'amaanyi era ono n'afuuka founding member ow'ekibiina eky'ebyobufuzi ekyeggambiro kimanyiddwa nga ekya Congolese Party of Labour mu December 1969 ekibiina ekyafuga bannaabwe paka mu mwaka 1992 nga baze okuba bawera ne batekawo nate ebibiina ebirala byonna bibeere nayo nga byenyigira mu bukulembeze obw'eggwanga lino mu mwaka ogwa 1997 Denis Sassou Nguesso Mnafe atuuliza yafuulibwa director
owa security era nafuliwa minister owa presidential council mumaze kwani bagwamba mu government empya. Munnange mbisera byennyini ebyo nga batudde Central Committee eyekibiina ekifuzi ekimayiddwanga eky'Abanational Congolese Party of Labour kyavaayo nekiga no problem bagamba nti balonda era ne bamulonda naga nti no kale yeggwageno kubanga munnaffe oli wankizo nnyo okuba mu kibiina kino ne bamulonda nga memba waabwe mu December 2019. Kakati no munnaffe atuliriza president eyaliko buyinza gwe baleeta mu buyinza mu kuyita mu kuwamba kibayita military coup owali 1968 amanyiddwa nga Marieni Nguwabi munnaffe yattibwa mwaka gwa 1977 mwezi gwa March. Nguweso ono butere nnyo munnaffe yagenda maaso n'akola omulimu munene nnyo ogw'okuba nti maintaininga control eggwanga teritabanguka era wano era akola ekintu akakiiko akamanyiddwa nga military council oba military committee eyekibiina ekyali mu bukulembeze bw'eggwanga lino era eggwanga n'agamba nti nno agenda kuba tebajja kukkiriza kuba nti tabanguka wansi we n'agamba nti nno agenda okuba nti asikira eggwanga lino ng'omukulembeze amanyiddwa nga Joaquim Yombi Opango n'agamba nti nno kituufu ajja kubeera ku ki yaba abeera omukulembeze eggwanga lino olw'ensonga nti omusajja era yakulya military committee teyayaana kuba nti afuga kati gwe yalonda Joaquim naye teyakola nsobi n'amugamba nti no tofa munywanyi nga bwontadde ku bwa president naawe nate kankukuze n'amukuza n'amuteeka ku kitiibwa ekimanyiddwa nga ekya Kano maje teyakoma okwo n'amwana obwa president oba vice president obw'ekibiina ekyali eky'abannaffe bano eky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga ekya CMP mu ggwanga limanyiddwa nga erya Congo. Awo no munnaffe Denis Sassou Nguesso we yali mu kifo ekyo nga vice president w'ekibiina ekiri mu buyinza ate nga Kano omulamba yali mu kifo ekyo paka February 5 1979 nate president ono amanyiddwa nga Yomi Opango bamugoba mu ntebe bateekawo kye bayita technical coup olw'ensonga nti baali bagamba mwenguzi yeesukkiridde nnyo mu ggwanga lino erimanyiddwa nga erya Republic of the Congo. Era ng'ennaku z'omwezi 8 mwezi gwali gwa February omwaka 1979 munnaffe atuliza ekibiina ekyali mu bukulembeze CMP kyalonda Denis Sassou Nguesso nga president mupya era batula mu lukiiko lumanyiddwa nga Third Extraordinary Congress ne bamulonda ne bamugamba nti no kale gwe abakulembera ekifo kino nga president era akakiiko bade ne batuula ne bamaprovinga ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa March 1979 nga president omulondo omujjuvu gwe bawanzeeko munange eddusu nga talondeddwa bulonde bwaba n'abantu wabula ng'ekibiina ekimulonze. Akati naawe jjuke bali mu kibiina kimu kyokka tewalina kugira nnyo gwe basanga bagenda oyo agenda okwa president yabeera individual merit ova mu kibiina nte ekyobufuzi. Kale kisanya kye ekisooka baba kyali kitya. Okay, tugeze maaso. Okuva mu 1979 nga maze okuonebwa nga president Denis Sassou Nguesso yavaayo munnaffe n'aliko okuba nti munange eggwanga alizaawo eryali ligudde. Yayogerako n'ekitongole ekimanyiddwa nga ekya International Monetary Fund okubakkiriza ba investors okuva mu ggwanga erya Bufalansa ne America okujja abeere nga munnange basima enzizi n'ebyobugagga ebyali mu ggwanga lino. Yagendako ne mu ggwanga erya Moscow mu ggwanga erya Russia mu kibuga Moscow mu mwaka 1981 n'asaninga endagaano zibagamba ezekuza emirembe n'omukwano n'eggwanga lino erimanyiddwa nga ery'Abarussia. Sassou Nguesso munnaffe atuliza yafuga emyaka 5 nekiggwako ensi n'emwagala nnyo eggwanga erimanyiddwa nga erya Congo n'emwagala nnyo era ekisanyu kyaddako ekirala nate bamulonda mu kumulonda naye yasanyuka n'agaana eggwanga munonda era yafuga kuba bamujjako eddusu genda mu maaso ere ng'ofuga kuba ffe tukulonze. Bamulonda ng'ennaku z'omwezi okiiko olwatuula era olw'ekibiina kino ekyobufuzi noga nti tekirina mulala yenna gwe oba ntukola ki tuteekawo era bamulonda okuba nti afuga essanja ekyaddako. Musajja mukulu ono olwamulonda n'alayizibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwali gwa November 1984 kyasooka okuba nti akola yagaa nti kale eriko president amayiddwa nga Yombi Opango abeere ng'ateebwa. Era munnange bamuwuliza agamba omusajja nga bwakisanyo bamuta era wano omunnaffe atuliriza mu kumutaawo yakola ebyamagero bingi nnyo. Yalondebwa
okuba chairman wa Organization of African Unity okuva mu mwaka 1996 paka 1997 nga ali mu kitundu ekyo nnyini munnaffe wale byagenda mu maaso nibeerawo kigambibwa abayekera byago kwati bamujjako yabakuba nafuna n'obuyambi okuva mu nsi ez'ebweru ne zijja ne zimuyambako na n'ensi eya Bufalansa nebera nga munnaffe musajja mukulu ono obuyinza abuyina mu 5 ono omusajja gwe twogerako mu 1989 ng'ennaku z'omwezi 26 paka 31 Julayi yalondebwa nate okuddamu okubeera president omulonde ow'ekibiina ekiri mu buyinza Central Committee ya PCT yamulonda negagenda mu maaso okwata enkasi nate esanja ekyokusatu era musajja mukulu ono munnange yakwatibwa n'abeeranga munnaffe ye mukulembeze natazeeko yatandika okuba nga akola kye bayita bannaffe Abafalansa n'Abangereza bonna baali benyigira nnyo mu nsonga zino ez'eggwanga lino era basimanga amafuta bagatwala naye mwagala nnyo mwattu olw'ensonga nti ebyeddala baali babba amafuta okuva mu ggwanga lino mu ggwanga mu mwaka gwa 1989 omwezi gwali gwa Desemba kakati no yavaayo n'agamba nti gavumenti yali evuddeyo okuba nti egenda kuwa amnesty okuwa abo bonna abantu abali basibiddwa olw'ebyobufuzi okuba nti babatta bali ebutaala kukyamwongere tutumu mu ggwanga lino naddala n'abafuzi abansinga obungi ennyo bava ne bakikubira engalo naga nti nno kirungi nnyo naye kaseera batabwati baaba ekyaddirira batandika tegamba nti no sente yali ngazirya yekka sente ngaze n'abazungu basima amafuta mu ggwanga ery'e Congo nga tabafaako sente bazitwala nga bateeka mu kye bayita offshore accounts bank accounts ez'omusajja ono amayiddwa nga Sassou Nguesso opposition yasaka okuba nti evaayo nega ati yanso okuba nti ebikuka amaaso ono gwe twogerako yatandika nga buli kaseera engendo zaalinnya ennyonyi emutwala paka mu ggwanga erya America ne mu ggwanga erya Bufalansa nga gyalira obulamu yafuna looni yabwa amabanja okuva mu IMF ne IMF nga tefaayo ng'emuwa amabanja mayitirivu nnyo olw'ensonga era ekimanyi tino kasagana ganaakolema okusasula ejja kutwala ebimu ku ebyobugagga eby'eggwanga erimeddwanga erya Congo mu February 1991 munnaffe atuuliriza akakiiko katuula akamanyiddwa nga National Conference katuula abopposition bagamba nti nekimala kimala baaba tubakola naffe tukola ki eggwanga oyitadde muki muguluka ono ekyaddako baga tulina okuba nga ebyaddala tujja eggwanga lino mu wansi w'ekibiina kimu kyokka tuyiteeke nate mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo wano Sassou Nguesso teyafaayo nnyo yabagamba no problem tugende mu maaso tubenga tukola ki tujja kuta bwe naamala okuba ti nfuga ekisanja ne kiggwako mu 1992 nja kuba nta mbere nga nkola ki tuba tugulawo ebibiina bene by'obufuzi mwena mwese okuba ndi mwesimbawo ng'abalala bali ku opposition era munango olukiiko lwatuula ng'ennaku z'omwezi mu mwezi ogw'omukaaga 1991 lwalonda omusajja amayiddwa nga Andre Milongo nga prime minister nti nno agira atwala eggwanga lino mu maaso paka ekisanja ekinaggwerako batalika okulonda okw'ebibiina ebyobufuzi mu mwaka gwa 1992 wano Milongo bamwa kye bayita executive powers ne bagamba nti no prime minister gwe balonze yalina okuba nga alina obuyinza obwenkomeredde nga president abeerawo just nga kibumbe kola bikozi mikolo egy'enjawulo kino kyanyiza Sassou Nguesso netandika yakola kubanga yennyini yabagamba no problem akikkiriza ngalooza ajja kuddamu alondebwe era munnange ebyaddirira musajja mukulu ono bamusako n'amateeka mu ggwanga lino nga prime minister n'agamba teri kuddamu kubanga otambula ogende bweru w'eggwanga erimaddwanga erya Congo nga gavumenti eri mu buyinza ey'ekiseera tekkiriza kati wano nno bana bamulaga ensinga bwetambula kakati nno munnaffe ali eyo atuuliriza bagenda mu kulonda ekyaddiyo okimanyi bamukuba akalu musajja mukulu ono era mukumu akalulu yali musajja kubanga akalu bagenda okukwatibwa basooka ne bagala tugenda kuba tulonda kampeyini nezitandika mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu 1992 ekibiina ekiri mu buyinza kyagenda mu maaso nsooka kiwangula ebifo 19 byokka ku bifo 1,025 ebyali mu palamenti mu lukiiko olufuzi kyakitegeeza nti ekibiina ekyebiri mu buyinza bali bakikubye nga kigutte ne ku mutwe baaba era ekibiina ekirala baaba kyekyagenda mu maaso ne kivaayo nga kyamaanyi nnyo NUP byeyo ebiseera bakitanga National Congolese Movement for Democratic and Integral Development era kino kigambibwa
okulonda okwaliwo mu August 1992 okwa president benyini ono Sassou Nguesso yagibwamu mu first round n'omuteeka ebbali kubanga yafuna obulu jase bitundu 17 ku 10 bokka obwakaluke bakuba nabeeranga ne mu round eyokubiri tasobola kuba nti ajjamu kubanga yali wa kusatu akati yali owokubiri munafa atuliza Pascal Lisumba wamu mpozi ne Bernard Coleras bano bagenda maaso nango kuba nti munange benyigira mukuddamu okuba nti baba lakalukano besimba balodeko anyana ba president ow'eggwanga lino musera kyenyini awo Sassou Nguesso kiyakola yadda mabega omusajja Maidwanga Lisumba abadde owokubiri era Lisumba nawangula maundi eyokubiri n'ebitundu 61 ku 10 eyakalukano era mukasera kanyinga amaze okuba nti awangula jukira Denis Sassou Nguesso ng'ali mabega omusajja ono oshegeeza mu gavumenti ajja kubeeramu Lisumba yatandikirawo munango okuba nti aleeta nate obufuzi bwe bambaga materi abbi akalulu era mu kubba akalulu okwo kyawaliza abantu banyo okuba nibaga tugya kuba tugiyingira ensiko tubenga tukulwanyisa era baba mu mwaka 1993 paka 94 wabaluka olutalo kita abantu mu ggwanga n'emeddwanga eri abanafano aba CONGO ekyaleka abantu 1,500 nga bafu mwaka gwa 1994 Denis Sassou Nguesso yaduka mu ggwanga n'agenda mu kibuga Paris mu ggwanga lya Bufalansa afunye nate ku training ey'enjawulo n'okusoma okw'enjawulo we yakomawo nga January 26 1997 yakomawo ng'agambye akuba yesimbawo nate okubataddamu okuba nti avuganya kuba president owali bubindiridde mu July w'omwaka gwennyini ogwo wetuli awo munnaffe mu May 1997 omusajja ono gwe twogerako Maidwanga Sassou Nguesso kigambibwa nti nno ye kennyini yavaayo naga nti agakuba nti afuna abo bonna abali abasajja b'omusajja Maidwanga Yobi Opango naga kuba nti bonna agabire kusaidiye kubanga naye yali yamutaako mu komera era ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwali gwa 1997 amagye g'eggwanga eri Maidwanga eri abanafana aba CONGO gasalako amaka ga Sassou Nguesso ng'akomyewo mu ggwanga lino agali mu kitundu Maidwanga mpiira mu Brazil nga bamugamba nti nno ono yennyini yali omu ku abo benyigira mu kuwamba n'okukwata omusajja Maidwanga Piero Aboya wamu ne Engombo Bonaventura ekyagambibwa nti nno bo bennyini bano bali benyigira mu violence ate ng'ali nabo yabakwatako ate n'abakweka wano nowabalukawo baba okulwanagana okwagenda mu maaso awo wakati w'amagye ag'eggwanga eri Maidwanga eri abanafu aba CONGO wamu n'amagye abalwanira kusaidia omusajja Maidwanga Sassou Nguesso abali bayitibwa ba Cobra mu ggwanga lya Maidwanga eri aba CONGO ekyavaamu olutalo Maidwanga Second Civil War mu ggwanga erya CONGO October yatuukira mwezi ogw'ekumi Denis Sassou Nguesso ono nno yagenda n'afuna abacuba mu ggwanga lya Maidwanga erya Angola nebagenda bamuyambako ne balwana olutalo ne balwanyisa amagye ga gavumenti era ekyaddirira kuba nti nawangudde amagye ga gavumenti era gavumenti n'agiteeka wansi oba n'agirivula ekigo n'abeera nga musajja mukulu ono afuuse president era nalayizibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwali ogw'October munafa atuuliriza ng'afuuse president yagamba nti nno bakuba bakwata kye bayita mu constitution bagikwatemuko era nga 2 January 2022 musajja mukulu ono yavanaga nti nno balina okuba bakwata mu constitution ebyaddala ng'azze okuba nti yesimbawo mu March wa 2022 Sassou Nguesso yawangula akalu kano n'ebitundu 9 ku 10 olw'akalu konna ekyewuunyisa abali bavuganya bano ababiri okwali Lisumba abali abanywanyi okusooka n'okwali Colekas bombi bano babagana okuba nti beesimbawo ekitegeeza ono yevuganya yekka era nawangula akalu yekka abasigala mu kalu kano bali banafu nnyo kubanga n'omusajja Maidwanga Milongo Andre yava mu kalu munnaffe nga lwayo ennaku 3 zokka bakuba akalu kano kyekyali mu ggwanga lya Maidwanga erya DR Congo constitution empya gye bateekawo munnaffe ate gye bakkiriziganyako yakkiriza nti president omupya alina okuba n'obuyinza bwonna obwongerayo presidential terms okuva ku myaka 5 paka ku myaka 7 mu ggwanga lino era musajja mukulu nti yavaayo n'agamba nti nno abantu bone bakade bekalakasa bati ye nga ye constitution basazo bagikyusizza bagikutteko era ne bongera emyaka Sassou Nguesso Denis yalayizibwa nga 14 August 2022 nga president nabiranga serving mu kitundu kino baba nga we nagambye yavuga eggwanga lino myaka 7 paka 2009
nadamu nalondebwa bamaze kuba nataka lushbayita referendum ya parliament yatia yalondebwa okuba nga president wa central committee owekino ekiri mu kulembeze obyobuyinza mu December 26 era mu January wa 2007 Sassou Nguesso munafatuliza yafana agamba nti nno byeddala mu ggwanga lino waliwo abantu batasobola ndi babulizibwawo abali batamuwagira bonna ku opposition babuzibwangawo mpola mpola bagenda okulonda mu 2009 nga bantu batitizi bonna balona mulonda n'ebitundu 78 ku 10 olwakaluko na wabulangera opposition yava mu kaluko negamba tejja kabeera mu kitegeeza bamulonda eka yaliko wano bamulayiza ekisanja ekirala eky'emyaka 7 nga economy eyeggwanga lino ebyeddala erazo okubanga eserebera ddala wano yavaayo omusajja mukulu wano naga nti no kale awadde apardonize oba asonyiye bere yakutte okusiba okwali Pascal Suba namusonyiwa yaddusenga mu ggwanga talinamu yadduka n'agenda mu exile mwagwa 1997 naga nti amusonye inabusensha wano juzi ngenda kusomezi 27 mwezi ogwa March 2015 ng'omusajja ono agenda kubanga ebintu bye abisibako abelenga leke eggwanga lino okusinza constitution eggwanga lino owa 2022 munange yava n'agamba bateekawo akaluuke bayita referendum akaluuka no wakakuba kyakitegeeza nti nno ye kennyini yalina okuba singa bajjako ekkomo ku bisanja yalaga okuba nti yesimbawo kibayita esanja ekyokusatu munafu atuuliriza era constitution bajja approvinga naga nno bagikyusize ddala nti abalonzi basazeewo n'ebitundu 92 ku 10 baga constitution bagikwateko era constitution bagikwatako abantu abalonda bali batono nnyo nnyini ddala ne bagikyusa ekitegeeza nti omusajja ono yali akkirizibwa okuddamu okwesimbawo mu mwaka 2021 wano jjuzi ngenda kusomeza 23 mwezi ogwa March munafu atuuliriza omusajja ono amayiddwa nga Idriss Sassou Nguesso akakiiko by'okulonda mu kulonda okwabaddeyo kamulangirira nti awangudde n'ebitundu 88 ku 10 owakaluko nako nakalondeddwa ne opposition ab'amaanyi akaluba akadduseemu ne yevuganya yekka. Okay, bwetyo tambule olunaku lwali omunafu atuuliza musajja oyo emyaka gye twogerako 36 n'emyezi 11 akyafuga basajja bano bakamulonda mu kisanja ekipya wano mu Gwokusatu emyaka 7 emirala wanaviirako ngali myaka 4 nga mu 2 tuli ffenna ndowooza essimu emu yokka oba 2 mbeere ng'ava wano noti 772 oba noti 795 984 Idriss Sassou Nguesso owa Republic of the Congo wetwogeddeko ye musajja w'okusatu mu basajja basobola okuba balwawo ku Ssemazinga Africa gwe munafu atuuliriza. Yes, ebo. Ono amanya n'eddoboozi Masuda Isaac okusinziira mu district y'e Kapchorwa. Yes, ebo. Nze neebaza nnyo oba simanyi empeereza yo. Weebali nnyo munange. Tukuwuliriza nnyo. Okay, banda bire bonna abeeyo. Okay. Kale gwasembayo hela. Yes, ebo. On Monday Rukazi. Yes, obwana Monday. Sebo omukulu enalebo lwakinaalo emuperugazi municipality. Yes, ebo. Wali programu najagala nyera ajuliriza nnyo. Okay. Era imanyi nga we programu yali kyazamuko abawuliriza. Osanga wali mukyazizamu omusajja akuliriza nnyo. Kale muna. Njagala okubuuza waliwo yawakana. Awo nesikomba. Ani? Ngayada mutali wa Amerika kazi mutali wa Amerika. Ani? Ekibuuzo kyange sewo. Ani bwogambye? Escobar, okay. Esebo muzali basi. Saba yekera wa Colombia. Kale otiye mwogerako nate olulala. Musajja mugundi eri mu Colombia. Okay. Tujja byogera kuza kunako lokutana ebuzo webiti ebirala. Paka nate olunako lunaddako olunako lw'enkya tuli ffenna program kwamanya ebintu bitambudde omulange kalema gegange. Mbe bulungi era mweraba.